Okay, hello, how are you? How is life? How is everything? Yeah, recently I was observing things and I came to realize that this world things done are really meaningless. For instance, imagine somebody attacking someone. Okay, they don't have anything like they are saying that you did wrong to me, this is what you did to me. No, but they just abruptly start to attack somebody. I can't imagine a way the world we didn't have these kind of religions because they've become something we call nuisance. Somebody's beliefs that I believe in is such that my God is like it is. That is something that has escalated to hatred. Hating somebody when you don't actually have anything to show that this is what they've done to me, but because you are believing in such, that creates enmity between you two. This is absurd. It doesn't make sense. How can you attack me because of my certain belief? How can you attack me because I believe in this, which you don't? If your God has failed to work for you, why do you attack mine that works? You have to find your own strategies of communicating to your God to work for you. But if mine is working well for me, you don't need to attack me. Take on your own beliefs. I will take on mine. Stay on your own lane. I won't come in yours. But when you come in my lane and you try to show me that this is what's supposed to be done, that is going to bring chaos between us. We would love to live in harmony. We would love to live in peace, to make peace of ourselves. But what you are doing, what you are showing to us, has made us become so angry. Muslims are fighting, Catholics are fighting, born agains are fighting. Why? Why do we have to compete for the religions? We all know we believe in one God. I don't think God would love us to see us fighting, to see us split. Because we are Muslim, for us we are like this. Those kinds of kafir. A kafir, who are you to describe such people? Bwani ayawulamu abantu olw'okuba mbuno ono mukafiiri omanyi ki? Teri muntu yazaalibwa ku nsi kuno ng'amanyi nti ngenda kubeera mu ddiini eno yeerabira bulabizaawo ng'akuze tuli basiraamu, maama tuli bakatoliki, tuli bwe tuti. Oba omuntu akula bukozi n'agamba no, according to what I've just realized, neetaaga okukyuka kati nvuddemu eno ddiini ngenda mu eno. Tusinza Katonda omwe, ekitwawulamu kye kyaki? Why do we have to split ourselves? It doesn't make sense at all. I'm too furious for this matter. Nti kati embeera gye twalina okuba nayo edda okusinza Katonda nga butuufu tumuglorifying in harmony, kaakati byatuuse bya ntalo, bya competition, bya business. People are making business out of this. Nze bwe nkugamba nowatimes I don't really trust in two churches. I don't really thank my God because of this certain church, because of this certain church. No, I believe in one God. The God I believe in is up there. So nga togenda kujja ng'oŋŋamba nonsense omulala nolowooza ndigenda kuba nga nkuwuliriza. You have to start, olina okunoonya Katonda ku bubwo. Kyekyo ebintu abantu kye babagamba every day. Katonda olina okumanya as you as an individual. Si kuba nti muntu agendamu okuyigiriza, si pastor gundi, si pastor gundi. No, olina kumanya Katonda nga ggwe omuntu ogwo omwo, kubanga awuliriza ggwe. Tekirina bwe kingasiza nze kutandika kusaba mbu I depend on certain pastor bw'atandika okunsabira nze ebyange byonna biba biwedde. Yes, ayinza okuba agenda kukusabira ne bibyo ne biggwa, naye God is going to listen more gy'ali okusinga ggwe. Ate nga yandibadde asinga kuwuliriza ggwe because you are the one who has a problem. Going to face, go manye how deep your problem is. N'olwekyo you have to face God by your own self. Tukomye entalo, lwaki tulwanagana? Muslims, Catholics,
born again, whoever you are, lwaki tulwana okutuuka ku eri essa? Lwaki mazima ddala? Eno ensi bannange yandibadde enyuma nnyo nga tukwatagana. Ekireeta enjawukana kyekyaki? Olw'okuba ono takkiriza mugundi wange mukaafiruuna. Do you think golaba ekyo kijja it doesn't make sense. Live along kale tugambe singa eddiini teriiwo era wandibadde ompita mukafiiri. Gw'owulira otya nga bakikuyita? Kubanga gwe bwompita omukafiiri nti olw'okuba nsikiriza mu what you are believing in. Nze bwe ntandika ate nange okikuyita owulira otya? So bannange empuli yange ensi eno yandibadde enyuma nnyo nga bannange buli omu ayagala munne. Ebyo bitweteddeko okwetta okweroga. People bannange, come on. Change the mentality. Tukyuseemu bamikwano. It doesn't make sense okutandika okuba nga tweryamu enkwe, okutandika okuba nga twewalana, okutandika okuba nga tukola this is nonsense. Actually, I call it nonsense. Mukaafiruuna tetujja kugula byawe. I've been seeing videos, ndabye videos ng'Abasiraamu balidde enkuuli. Nze bannange mbadde ndudde n'okulaba that kind of thing. Kubanga nze omuntu, I don't look to what somebody believe okugula kintu gyali. Because mu budde buno yalina kye neetaaga. Nze nzija kugula sigula ddiini, ngula kye neetaaga. What do I need? Neetaaga sabbuuni amwina mu kimusiraamu nga mugula. Mmala okuba nti nze ntunda sabbuuni ndi mulokole, omusiraamu tagenda kugula wange. Lwaki tuleeta enjawukana bwe tutyo? Sisuubira nti Katonda bw'atyo bw'akola eri ffe atuwa omukka nga buli omu, atonyesa enkuba erya buli omu, tasosola nti ono mugundi musiraamu oba ono mulokole. Akutonyesa enkuba nga bati bwe kaba kasana kabwokya mu embiriri. Kati mugenda kutuleka ku ntaana kufa olw'okuba nti kale yes katugambe wogenda kufa ani agenda okuziika olw'okuba otandise okubanga empalana ezo. Abantu bannange si kukyusa. That is not how we're supposed to be living. Kale omuntu omukulu otandika otya okudda ku internet n'otandika okujogera ebintu ng'ebyo mbola okuba yalina omusomo ne bw'aba nga yalina omusumaali gumu nga gwegubula ku nnyumba tetujja kugumuguza. Gwe bw'ogenda ku masomero omusomesa alondamu nti bano basiraamu bano balokole nti genda kusomesa basiraamu bokka, oba akwata abaana bo nga bwe basirise ku masomero n'atandika okubasomesa. Ekikwasa n'ensonyi ababo basiru. Ngamba gwe omulokole, ngamba gwe omusiraamu, njagala okiwulire. Oba kikuluma kikulume. Ogenda kwesanga ababo be basiru naye otandika kudda eri nga olondalondamu. Gwani alondalondamu? Ntuuka n'okugamba bannange bano abantu babeera mu ggwanga Uganda. Omuntu n'ayogera ebintu ng'omuwulira. That is what we call hatred ey'omubumbatuutu. N'odula omuvuma ekigambo n'omugamba what are you talking about? Abantu bannange mwaki mukola this nonsense? Nalaba video n'engamba bannange ono omusajja ategeera. Eno nsi ki gye tulimu? Yeno Uganda gye nali mmanyi abantu bagendanga okusaba ne bagenda okusaala ne bakyala. N'ogenda w'omusiraamu ne mukuba ekiboozi, n'ogenda w'omulokole ne mukuba ekiboozi, ne munyumya ku bintu bya society. N'ate kati genda osaale, it's fine. Ngende nange nsabe nsinze Katonda wange, it is fine. Tudde mu community tutandika okukola ebitugasa. Naye okutuuka n'ogamba n'otandika n'okulagira abaana ntogenda kugula bwagundi olw'okuba mulokole. Tomuguza omusumaali wange olw'okuba mulokole. Kwegamba tufe. Nze nubona abamusiraamu nina emikono gyange emisiraamu ate gye mmanyi ntegeera bulungi. I don't tolerate nonsense. I do not tolerate nonsense. Kibalume bw'oba oli mulokole oba oli musiraamu, I treat you as one. Tuli muntu omu. We are all aiming for heaven. Oba simanyi mukiyita jana, simanyi kyenna kye mukiyita. We are aiming for one thing, waggulu eyo. Ate era tusinza Katonda omu. Nze tonnyumiza. What I believe in is what I believe in. Nabisangawo. Tova eri kujja kutandika ng'ompalana, kuva eri kutandika ng'oyogera bintu byo, kuva eri kutandika ng'oyogera nonsense because of what I'm believing in. Change your mentality.
mukyusiimu abantu muli bantu bakulu kati fe abaana abato otandise okuba nga tubiraba olwo kiki yes kyali mwana muto bambi mukyusiimu tubeegayirira mutuswaza people have grown up mutuswaza otandika otya okwetega kamera niba togyeteze otandika okudda mu lujjudde otandika okwogera nonsense eyo mbu olw'okuba musiraamu sijjagula gyali olw'okuba nti ffe tuli balokole omusiraamu tajja mumuguza musumaali mu kiseera kino ekya Christmas Christmas ne bwebanga kugulako kika kibiri nti basule mu nzikiza kale omanyi ki byogula okuva ebweru bibaka bibaleeta mu Uganda byogule wa musiraamu munno naye yabiguze mu bantu ba Christians ababeera ebweru omanyi ki kansirike banga asagala jogera ebintu bingi nnyo bintu binaleeta okitegeera njagala bannange bamikwano abasiraamu nga mbaagala nnyo nina emikwano gyange emisiraamu gintegeera bulungi mbaagala nnyo nno because totuuka ne tuddaawo nga tunyumya mboozi tebaamu yadde bya ddiini aye ne bweba bya ddiini mwebiri you believe in what you believe I believe in what I believe we'll respect ourselves accordingly okitegeera mukwano so yeah that's it mubeere bulungi ndi musanyufu kubanga nkyogedde ebbanga kibadde kinnuma mweraba